Yaman, yaman. Wayimba Oluzungu Walukaga yabadde akwesimba munayimba hani. Raira. Ajemwe Akatabo ko Oluzungu. Saba oli meya. Era asobola muwa munnange sina gwe swa Akatabo ka Oluzungu. One benka wadde bangi. So yekka. Endonge etambula ogiraba abantu bonna basanyuka buli wendaga. Abantu kyamanyi nnyo nti kati abantu baagala husband material yekka bagala twakola big eye. So kyakabi mwana. Olimba eno style nawo ogiraba star boss. Yeah man. Bwetwe bino okuba. Wanje. These are Christmas colors, white and red. Yeah, colors are Christmas. So kekanoka red then in a white Christmas color. Era njagala kufaanana ekyo ekyolunaku. Lutambudde bulungi naye nga wabula kyensaba bafaanizi bange mwenna bannange mukakkane bwe mba nnyimba ennyimba zino ezisooka nga sinaba kuyimba husband material nti obuzibu bw'ensanze essaawa eno nti buli ku stage kwenninnya mba nakayimbayo nnyimba lumu 2-3 tegeka stansirisaamu buli lwensirisaamu bwe nti husband material bannange mugumiikirize yasembayo yabeera yasembayo ku lisiti bannange mpozi nga mwagala nga nzija ennyimba oyo kyo njiggalewo sikulimba bana bwe buzibu bw'ensanze honestly buli gye ŋŋenda nyimbamu nnyimba 4-5 husband buli kasitoma buli amu nga nsirisizaamu nti so kasimanyi kyakkola naye nga bannange nga balunsaba honestly so bane mugumikira definitely it's the song of the year okusinziira mu public opinion lwe luyimba lw'omwaka husband material abantu bonna they are on husband material okitegeera so naye nga kyamaanyi nnyo nkyebaza Katonda ntegere nti oluyimba luzze nga guggwako omwaka naye ate abantu bagamba mbu oluyimba lwabwe olusinze husband material so kimpesa nnyo n'amaanyi ezigezezaako ngenda kugamba nti ennyimba ezibadde mu bracket ya husband material ezange lwakuba nti nnyinza okukyogera ate abayimbi abalala ne banyiiga naye kankyesigalize nedda kankyesigalize kuba nze saagala kubeera ate nti nze nkola lisiti y'abasinze naye nga kyemmanyi as per public opinion husband material is the song of the year 2022 nedda ekintu bwe kisukka amaanyi tobanenya kati saawa eno tobanenya because ebadde shock is everybody husband material okitegeera nobody expected big eye okujja n'ateekawo oluyimba nga guggwako omwaka kikulaga ekigenda okubeera mu 2023 kikulaga nti 2023 ate yagenda gamba tengenda kuba mukannyo okusingako ne wendi kati kuba nasumuludde amasasi gali mu kyemba luyimba ku luyimba yaman eyo si esalirawo eggwanga eyo anti naye nga ye so bwe lubeerako well and good bwe lutabaako tekirugana kuba lwakabi okitegedde lwo lwakabi ate ennyimba ez'akabi yes zibeerawo and I don't think nti nno abakola lisiti eyo bebenkomeredde nabo bantu nga nange naatuula eka nenkola eyange otege nange nsobola kukola eyange naye ogwo si mulimu gwange ogwange gwakuyimba buyimbi okitegedde alwa bakola ezaabwe it's okay naye nga all good music is good music twakulaba olunaku lwe twasembayo okulaba owali ewa Kenzo ng'obuukira ku luyimba King Michael n'avaayo n'agamba nti oluyimba lwe lwamaanyi nnyo era lwakucamusiza n'okucamusa n'okubya ku stage naye aludde okututeera ennyimba buli lwataba luba lubbe gw'olina husband material omuwa bubaka ki ojja kumubuuza kyemmanyi nti musajja mugezi nekyokukola akimanyi ate nga yabateerayo akayimba awo temwakalaba akansiika yes mwaliyo ku album in fact yata album number ekyo kiri bawagizi n'abantu bonna nze nabagambye sinensalawo nze kyemmanyi nti husband material is the song of the year 2022 and even a half of 2023 okusinzira ku kyemmanyi yes oluyimba lwakajja just 1 month naye ku maanyi ge luyina kitegeeza terugenda kulaba gamba terugenda nga nakumanya nti tuyingidde mwaka omupya lugenda kujja buziruti waliwo tugambye embunda ennyonyi teziddamu kubuuka nga temuli luyimba husband material naddala balutaddemu
Yes, definitely. Kati ennyonyi ezisinga zatandise okuba nga ziteekamu big eye music because abantu gwe basaba honestly everywhere. So kati ennyonyi ezisinga airlines ezisinga zancontactinze okuba nga tusayininga memorandum nga music wange akuba mu nnyonyi ezo. I'm being honest with this. So kyakabi nnyo nti bafaanizi bange mwebale okudemandinga ennyimba zange mu nnyonyi. So demand yammwe erina kyeyakoze nti kati airlines zincontactinga okuba nga tusayininga ennyimba zange zibeere nga zibeera mu nnyonyi zange nga mbawa permission for my music to be in the airlines. Yeah.